Mabikke sebo nkwaniriza ku by'Obwakabaka alamusa ku nsi kwegesa amaaso. I'm gonna Dunstan nsanyuse nnyo nate okubeera ku telefayina abatulaba mwenna bannange musibye mutya mwebale nnyo emirimu gye mutusizaako engalo olunaku olwaleero. Njagala okubagiza ennyo ennyumba ya Kinyolo George wali e Bukasa. Olunaku lwaleero tuziise omutaka oyo ekisugu ku bijja by'abenkima. Njagala okusaasira ennyo ab'ennyumba eyo bantu mugaso nnyo 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 mu kitundu ekyo. Ate era sirema kulamusa ku bantu ba Makindye East Constituency bonna mu miruka egy'enjawulo yonna yigenda gye mpitira. Mwebale kunnyaniriza, mwebale buwagizi, mwebale kundaga nti mugenda kuntekamu obesige nziremu okubakiikirira mu palamenti y'eggwanga. Abanyaniriza bulungi nnyo. Manyi ennaku zino mbadde ninda lw'omushana bandi bonna bajje naye kyewuunyisa tebana bakunninyira mu ngatto. Naye abantu b'e Makindye mwebale eddala yonna eggaba Kansanga Bukasa Kisugu Wabigalo Kibuli mwenna gye mpitira mwebale nnyo obuwagizi mwebale eddala. Alright, Honorable Michael Mabikke Seninde nga wakugambye avuganya Makindye East tunawulira ki kyagamba ku mbeera eriwo. Honorable Charles Romushana naye gwengenda okuwaakula museeko oluvannyuma n'agenda maaso abataliiwo sijja kubalinda. Honorable Charles nsaba olamuse ku bantu abo. Manya kusobola kufuuyira Mabikke kya sanitizinga manyagala kufuuyira Mabikke tofuuyira kooti fuuyira anti namugambye ofuuyira naga amayitire kutiira ebiki kufuuyira abantu balage akanaakano weekali akawuka weekali katta sanitize. Ekyokubiri social distancing. Ekyokusatu yambala akakookolo. Kaliwo akakulu buuza ku bantu bagambe buuza ku bantu abatulaba abatuwuliriza batukusinganya ab'emyoyo emirungi. Katonda w'amaanyi, Katonda wa kisa. Mukulu kusuwa nkusaba tetuba kusaala, tusabire abakadde baffe, tusabire abaana abato abonka abali ku mabeere abonka obwana buto buno butambula obugenda ku ssomero, abakyala abalina embuto tubasabire because embeera gye tulimu ate n'abakutereera ekyali mbi. Ebigambo by'owulira bigambo byakufa nja kukutanya n'obuyinza obukuta. I have a right to kill. So the situation is not yet good. Tenabakuba nnungi. Sabire bano abali vulnerable. Of course waliwo abali mu makomera, waliwo abali under torture, nabo bakusabira. Fabedini yaffe tulinayo Saint bamuyita Regina. Mukyala yagaana ekibi ne bamutemako omutwe olw'ekyo. So nsaba ab'eddiini yange n'abalala bonna tusabe essaala ya Regina, Saint Regina, okusinga nnyo nga tusabira abanaku n'abo who are in prison under torture. Right. Of course Mukulu Mabikke, I wish you all the best. Ekyo naawe okimanyi. Mpozi okukigamba ab'e Makindye Mabikke awuliriza mumuwa obwesige era awuliriza. Mabikke simuyayi naye wakuba nti twaganya okukanya teyandigenze mu kigurupu kiri kyeyagendamu. That was a strategic mistake. Mabikke is supposed to be a leader and at a strategic thinking n'okuvuga n'okugira naye abali mu kigurupu baki they are not leaders bategedde. But you see population teyayinvestinga mu generation eyandabadde evuga eggwanga in strategic thinking. Kati n'osanga nga you have a very nice brain naye nga 24 hours alina okunoonya akalulu. When agenda okukulira
nga bakachama, you remember? Kachama ono mugenzi njuba nga tebakuba campaign. Nga society bamanya oyo amanye ensonga zaffe. But kate byaleero ompaddeyo muwogo, ompaddeyo ebinyeebwa, ompaddeyo it's no longer about ensonga zaffe. Now so tuyina bato generation y'abamabike nga who are in strategic thinking. Alright. Tuyina lwali and society sobola kubaawo nga tuyina strategic thinkers. Webale nnyo Honorable Charles Omushana, Honorable Mabikke. Ngenda kusaba tutunule mulamwa gwe tugenda kubaganyako ebirowoozo akawungeezi okolwaleero. Sunday wedde omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yasinzidde mu kibuga Mbale n'ayogerako eri eggwanga mu yalabulidde abeekalakaasa okwewala okulumba abakuumaddembe n'okubakyokooza kubanga kimenya mateeka. Pulezidenti Museveni yakkaatiriza nti sibakutiitibya beekalakaasa era singa banaalema okugondera amateeka ebiddirira beenenyanga bokka. We should not have a country of rioters. It is the duty of everybody to keep the peace. President era yategeezezza nti bannayuganda bakomye okulowooza nti bannabyabufuzi abamu tebakwatibwako singa bamenya amateeka. The idea that Honorable Kyagulanyi or any politician is untouchable because he's a politician, and if police legitimately arrest him, there will be riots, is not acceptable and must never be repeated. Okwogera kwa President kwaddiridde okwekalakasa okwakulungudde ennaku 3 nga bannayuganda bawakanya ekyokukwatibwa kwakwatidde ekibiina ki National Unity Platform Bendera okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali awenja obuwagizi mu bitundu eby'ebusoga. Mu kwekalakasa kuno abantu tebawerako balusulamu akaba ate abalala ne bakwatibwa ekyawaliriza bavuganya ku President abalala okuyimiriza kampeyini zaabwe. Bannaddiini nabo bavuddeyo ku nsonga eno era okwogera kwa President kwagenderera okulungamya eggwanga ku kituufu ekiteeka okugobererwa abakuumaddembe n'abantu ba bulijjo. Naye abaffe okwogera kwa President kuno kubigenda mu maaso mu ggwanga kuwalaze eki? Kunaakyusa embeera amaaso ku ggwanga muvaamu mpitewo 2021 tutunuulidde ensonga eno. Webale nnyo Honorable Mabikke, nsoose naawe tukube tochi mu nsonga ezigenda maaso. Naku ana mu bbiri ezibulayo muvaawo mpitewo 2021 jjajja yabalambise ku ngeri gye mulina okweyisaamu tusobole okutambuza ekintu obulungi. Tandikirawo. Ensonga esooka nali mwegendereza nnyo nga mpuliriza okwogera kwa President. Mwawuliriza n'obwegendereza? President ndowooza abawabuzi be nga muganda wange ali kumpi kutuuka ndowooza wanakiwanda oyo atuuse dda tebakola kuwabula kumala. Museveni yavaayo ali mu lutalo engeri yayambadde yokka yakulaga. Manyi ffe abakola psychology tunuulira engeri dimiina bakita dimiina n'engeri omuntu gye jazze gyayambadde gya body language n'ebirala gyayogera yaga nti yali mu muudu ya kulwana, yali mu muudu ya lutalo. Naye ebyo byonna nyinza okugyamu ebikulu mu kwogera kwe. Yesebo kisogerera kyannaku nnyo nti Mwami Museveni teyakola kulabula kumala eri abakuumaddembe abatwalira amateeka mu ngalo. Constitution y'eggwanga erambika bulungi butya omuntu ne baba ngazizza omusango butya bw'alina okukwatibwamu. Ssemateeka ekuwa emitendera gy'olina okukwata n'oli baba ngasse muntu. Omuzungu akiyita samare. N'oli baba gasse omuntu sobola kujja n'omukolako samare kekiso n'omuttirawo naawe era obuzizza musango. Naye President teyakola okumala eri abakwasa b'amateeka abatwalira amateeka mu ngalo bwe bwaliwo ne bamala gatta bakuba amasasi mu bantu. Abagenda mu police training ne mu training ey'amagye babulirwa bulungi nnyo butya bwolina okukwatamu n'omuntu obulamu bwo ne bubeera nga bulimu matigga ng'olina ekisi
otendekebwa era obuulirwa butya bwonna okukola onosobola kukuba amasasi mu bbanga ate ne bwokuba ku nnyama olina kukuba mikono oba olina kukuba magulu nolwekyo president ndoza yawaba nnyo awo bwe yalabula ennyo bwe yakola okulabula obulabuzi waba n'atayogera mu ngeri emu oba endala ku butya abakuumaddembe bwe balina okweyisaamu ne mu kiseera nga basoomoozeddwa abantu ba bulijjo kakati ekyo nno kyatukuba enkikwe kubanga ensonga y'obwegugungo gwe yaviirako bannayuganda 54 okufa 7 ne lugenda mu makomera nga 32 ku bonga they were rioters. Bangi bakyapooteza mu malwaliro baatemwako amagulu abaatebana mikono n'abalala baafuna ebisago ebigenda okubalemaliza ddala emyaka n'emyaka kakati eyo ensonga teyali ntono naye twewuunya lwaki embeera bweteyinza okubaawo ate nga tuli mu kalulu yogede ku summary execution kwekuta abantu kumutta nga ali mu kikolwa summary execution kitegeeza nti nga tagenze mu kooti omukumaddembe omala otwala obulamu bw'omuntu nga toyise mu mitendera gy'amateeka ojja n'okuba bukubi eba summary execution nolwekyo ebyo byonna twagala obivumirira lindako onomekontwala mpola kati oli bw'aba ate yakola summary execution ekyokulabirako ne yakwata ennyondo ng'akuba omukazi wa poliisi naye yali akola summary execution kati ye omwenganga otya in such circumstances eggwanga lino lifugibwa ku constitution semateeka alambika bulungi nnyo butya mitendera kijoyitamu okukwata omumenyi w'amateeka oyo omukulu yalabika ku gundi ng'akuba omupoliisi yali mumenyi w'amateeka era amateeka gennyini gakuwa emitendera gyoyitamu okukwata omuntu afaanana bw'atyo era okumuyisa mitendera paka lw'omutwala mu kooti oba paka w'omutwala mu komera nolwekyo ekikyamu tekiyinza kugibwawo na kikyamu yes oyo yali mumenyi w'amateeka naye ate wali tosobola mukuba bukubi mukwata nga bamukwata n'ebitofaanako bwe bityo kati njagala kwogera ku nsonga Commander in Chief yayogera ku tuli kwogera ku ensonga eyo Mwami Museveni kwegamba yatuleka nga tunnyamidde nnyo engeri gyeyayogera mu ngeri y'okubalaata nga bannayuganda 54 bafudde ate nga bafudde ku nsonga ezekuusa ku byokulonda twali tulowooza nti kasookedde nga mukulu Museveni agenda mu nsiko mu 18 Uganda tesobola kuddamu butabanguko bwekuusa na byakulonda kubanga bannayuganda twasasula omuwendo gwali munene nnyo eruweero paka kati eruweero amafamu agaaliyo amayumba agaaliyo enguudo ezaaliyo byonna byafa lwa nsonga zekuusa kalulu ka 18 akati bw'oŋŋamba nti emyaka 4 giyiseewo naye okyalaba mu bululu mu Uganda ebyo byonna bitwalaba mu kalulu ka 18 n'ebisingawo okuba ebibi kwegamba kyennyamiza era twagala okutwala omukisa guno okukivumirira ne sekuvumirira Uganda tetulina kufuna kufa kw'abantu kubonabona kw'abantu kutulwa ku magulu kulemala ng'ensonga zeekuusa ku byokulonda I think bannaffe aba NRM baali badde bakola bulungiko okusingako kwekyo baali badde batulaga ekifaananyi ekirungiko okusinga kwekyo kye batulaze Mwami Museveni yayogera ku nsonga yenyala okwogerako nga nkulu nnyo eya bailout ensonga eyo nkulu nnyo yagamba nti gavumenti ye egezaako okulaba butya bwegenda okuyambako kwaba abakoseddwa covid era nagamba nti waliyo plan gyateekateeka naye nze newuunya bwewuunya oba really gavumenti enene ya plan yonna gavumenti ya Uganda tefaananako na gavumenti ndala zeteekateeka bulungi sookera ddala tulina ministry tulina department eya disaster preparedness eri mu office ya prime minister mu nsi zonna zonna ezikuze ne mu nsi ezikula disaster preparedness ebeera ministry eyeetongodde ng'erina n'omulamwa ogwa budget oguli awo Uganda erwaninga cash budget cash budget kitegeeza nti ezijjawo ze tuspendinga eby'emitwe bika n'eggwanga terina ssente
za bigwa tebiraze ziri awo kubanga mu nsi zonna ezikula era n'ezikuze wabeerawo omutemwa ogw'ensimbi ogubeeraawo nga gwo gulinda bizibu nga covid gulinda amataba gulinda musisi n'ebintu ebifaanako bwe bityo naye ekyewuunyisa nti Uganda ye tuddukanya sente nti ezijjawo zetukuŋŋaanyamu URA zetusaasaanya n'olwekyo covid eno nga tuwa amagezi erina kuyamba nnyo eggwanga okulijja ku level wetuli okuliteeka ku level endala butya ensonga esooka tulina okuba ne ministry ya disaster preparedness eyeetongodde so si department so si kitongole butongole mu office ya prime minister ministry weri erina minister twetaaga ministry this is a state minister Honorable Musechero is the state minister for disaster preparedness. Yes, Hilary Onek is the full cabinet minister, but he's right. It's just been Twakaji, Teruddewo Nyonga. It's a full. It's not a ministry. It's a ministry. We're not even a permanent secretary because the Minister of Disaster Preparedness, PSYO, our Prime Minister. A fully-fledged ministry. There ne minister, never commissioners, ne permanent secretary. Even ne votes. Eyayo mu budget y'eggwanga. N'olwekyo twagala ffe nga bwe tugenda okukwata ekintu ekyo mangu nnyo. Mwabani. Ate tulabe ekintu ekitambula tulaba omukyala bw'ali musanyufu. Omukyala agenda kuba mukimu. Akusekerera. Ate sobola kuseka amanyi kigenda mu maaso. Twagala okulaba nga tuteekawo ministry eyeetongodde ng'erina ne vote eyayo nga teri mu office ya prime minister. Ekirala tutaaga okuteekateeka n'okutraininga. Kati for instance tutaaga facility equipment nga eri just ku disaster. Walaba bulabi nti wano twadde mu covid naye ministry prime minister's office yalimu n'okugaba ekintu ekyangu ennyo ng'emmere. Wano mu Kampala mu district esatu Kampala just the district esatu Kampala Wakiso na Mukono balemwa okugaba emmere naye nga baali baweereddwa essente empitirivu 59 billion. N'olwekyo twagala kino kituyigirize nti eggwanga lyetaaga okuteekateeka engeri ey'enjawulo engeri gye tulwanyisaamu ebyo ebigwa tebiraze ng'akaseera kano ketulimu aka covid n'ebintu bifaanako bwe bityo. Kakati Mwami Museveni yagenda era n'ayogeramu. Kati nga tundaga ku kirala kyayogera bail out ogiwakanya. Bail out gwanga oyina engeri gye weetooloddemu awo kivumiridde ate nga kirungi. Waliwo ebigambo omanyi nali mu parliament nali ku kakiiko ka government assurances oba ne Mwami Kiwanda ono twali naye ku nsonga ya government assurances. Government assurances nga ebintu ebisuubizo bya president ne government bijja mu kakiiko kaffe ebya 1990 ebyasuubizibwa mu 1990 ebimu ku byatawanya ennyo beba climates beruweero aba staginga nga ne ku parliament nobana simanyi ennaku zino bakya staginga ku parliament okumala akabanga nga bakyabanja ebisuubizo ebya 8 ebya 9. Kakati government erina embeera yaayo ekola ebisuubizo betatuukiriza. Bw'otunuulira bw'ogenda mu department mu committee ya government assurance ogenda kusanga billions ne billions ez'ebisuubizo bya president ebyebisuubizo bya government ebitatuukirizibwanga myaka na myaka 2 myaka 3. N'olwekyo omukulu bw'avaayo mu kaseera kano ketulimu nga yennyini agambye nti economy yali badde ekula ku butundutundu 7 ku buli 100 yakuze ebitundu 3. N'agamba nti ebyenfuna ebyali badde bigaziye naye olwa covid kakati bikoze eki bikeeye tosobola kujja n'ogamba nti ogenda kukola bail out. N'olwekyo waliwo ebintu abakulembeze be boogera nga byongera kubasiba busibi ate nga tebasobola bituukiriza. Ndowooza nti gavumenti ya Mamukulu Kiwanda tesobola kukola ensonga ya bail out. Bail out zikolebwa gavumenti first of all ensi ngagga ensi eziterese ssente either mu gold oba mu currencies nga dollar n'ebisigadde. Akati kiba kizibu nnyo eggwanga nga lino
eryesigamye first of all okuweebwa obuyambi era ne mu speech nawulira President Museveni agamba nti Uganda ebadde etambula bulungi egenda kweyimirizaawo mu byenfuna self-sustenance. Ekigambo kino independent, integrated and self-sustaining economy. Ezimu ku nsonga 10 eziri mu nnyingo 10 Mwami Museveni yagenda mu nsiko n'akola ki? N'alwanirira. Ennyingo ye namba 10. Independent, integrated and self-sustaining economy. Kyanaku nnyo nti emyaka kati 40 Uganda ebyenfuna bya Uganda biremeddwa okwetengerera, biremeddwa okuba tulemeddwa okuyimirizaawo nga ffe. Bw'otuna bajeti ya Uganda ewedde ojja kusanga nti kumpi tugenda mu bitundu 4 ku buli 100 ku nsimbi ezitugabirirwa amawanga ga Bulaaya n'amawanga amalanga China agayinza okutuyambako. Akati tosobola ng'olina nga Kenya Uhuru Kenyatta budget speech ye yatula wali n'akuddaala n'abalata n'agamba nti ife wane Kenya kasente konna tukajja wano Kenya tutulina nsimbi z'abagwira. Naye ggwe Uganda ng'okyalina kumpi ebitundu 4 ku buli 100 Abamerika baba tebakuwadde ssente tosobola kuddukanya byanjigiriza. Abamerika baba tebakuwadde ssente tosobola kuddukanya by'amalwaliro. Abamerika baba tebakuwadde ssente tosobola kuddukanya bya bulimi. N'olwekyo tosobola kwogera ku nsonga ya economy kwetengerera na kweyimirizaawo. Amaaso ku ggwanga vaawo mpito 2 21 kansooka enve eno oluvannyuma nkomewo mu studio nja kusooka ne Honorable Dr. Kiwanda.